Wano mu Buganda tulina enjogera ya bw'oba tonnafa teweevumansi, ng'enjogera eno etuukira bulungi ku mukyala Jida Nakyankya Nasimbwa. Ono tatya kwogera nti yali muyeekera era yali omu ku baayamba ku Pulezidenti Museveni ku kibiina kya NRA ng'ajja mu buyinza. Agamba nti mu kulima n'okusuubula mwe yajja ssente ezamuyamba okutegekera obukadde. Bwe bukadde obuwoomu obutakalubiriza muntu era ekyo nkyebaliza Mukama. Sikyalina nnyo birowoozo bimupulesa ati ate sirina kino sirina kino. Entambula njirina, amaka ngalina. Mukama yankubagiza ezzadde ndirina. Atottola embeera embi gavumenti ya UPC yamuyisaamu n'etuuka n'okumusuuza omulimu gw'obwagenti bw'okutunda sigala. Obwagenti ne babunzijako kubanga saali wa UPC ne bansiba n'okunsiba n'ente zonna tetwasigaza kintu bulemeezi. Nasimbwa mutuuze mu kabuga k'e Kayunga Bugerere nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1952 e Nakaseke, musomesa w'eddala lya pulayimale omutendeke ng'azze asomesa ku masomero ag'enjawulo e Bugerere. Nasomesaako masomero matono mu gavumenti nakolamu emyaka gyalinga ena buna nenjinyuka nentandika okwekozesa. Mu mwaka gwa 1980 ng'olutalo lw'ekiyeekera lubindabinda yali agenti w'okutunda sigala emukono era ng'ensimbi zinaagamba nti yazikozesanga okuyamba ku bayeekera ba NRA. Obwagenti bwa sigala nafuna ssente naye zagenda nnyo mu bintu tubayamba abayeekera mu kimpukumpuku ekifaanana bwe kityo. Nasimbwa nga munnabyabufuzi agamba nti olutalo bwe lwaggwa essira n'aliteeka kulima era nga mu mwaka gwa 1996 yatandika okulima ekirime kya vanira mwe yajja ensimbi ate n'atandika okumusuubula. Ne tulimya vanira n'ensomba vanira ne mulimisa Obugerere bwonna, mulimisa mulima ate mumusuubula. Yonsa tulenga mbikola kyokka nga ate n'emmwanyi ndi mu bibiina ebyegasi mukangulumira Coffee Growers. Mukama n'anteekeramu omukisa sente nezifulira ddala bulungi nesobola okutegeka. Yazimba ebisimba ebipangisibwa wamu n'okugula ebibanja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo so nga n'abaana baabaweeredde. Nensobola okuzimba amayumba aboogalabye, nensobola okwongera ku bugazi bw'ettaka nga bw'olirabye kati mpeza ekibanja ekisukka yiika 25. Mu kiseera kino asuubula ngoye z'abakyala wamu n'ebyokwewunda. Sente ezange nazijja mu ttaka n'okusuubula. Bwe nva mu nnimiro nvaayo nennabako nensira mu dduuka nga bw'olirabye. Ogw'obulimi nagwo teyaguta ng'alina olusuku wamu n'omusiri gw'emmwanyi, ebinyeebwa, kasooli wamu ne balugu. Kyemmere nga bw'olabye ennimiro nina olusuku, nina lumonde, nina ebinyeebwa, nina muwogo, janjalo mbirima, ebisira bitunda mostly byakulya waka. Bino bimuyambye okukuumiramu ssente ze. Awa abantu amagezi okulima emmere kubanga bw'emmere ogulangule kiyinza okubeerera ekizibu okugaggawala. Sente Mukama bw'akusaasira n'ozikufuna ekikulu n'oziteekamu Katonda n'ekirala buteejalabya n'ekirala ng'onoofuna sente ng'olaba zinajja ozirabira ku mmere kasi tobeera n'emmere awaka. Omukyalo ono bw'otuuka ewuwe wamazzaamu essuubi era ng'agamba nti obuteejalabya n'okwekwasa Katonda bimu ku bimukuumidde waali. Akubiriza abakyala obutenyooma kubanga basobola okufuna sente nga tebalinze baami. Era nkubira abakyala bannange temwegaya naddala okuweerera omwana si wa musajja, omwana wogwo omukyala, omwami atukwatirako bukwatizi.